ng'ennaku z'omwezi 29 omwezi oguwedde omulangira David Wasajja yalabikako mu kakiiko akabuuliriza ku mivuyo ku ttaka akakulirwa omulamuzi Catherine Bamugemereire. Ono yali asobeddwa eka ne mu kibira olw'omusajja Dr. Muhammad Buwule Kasasa gw'alumiriza nti yezze ettaka lya kitaawe Ssekabaka Edward Muteesa owookubiri mu ngeri ey'olukujjukujju. Ettaka eryogerwako lisangibwa Kasozi Mutungo era nga liweza yiika ezisoba mu 600. Nga wawaabirayo Kasasa mu kakiiko, Wasajja yategeeza nti bino byonna tebyandibaddewo singa si Benedicto Kiwanuka eyaliko Ssaabalamuzi w'eggwanga lino mu kaseera nga Idi Amin Dada yalamula eggwanga. It's Ben Kiwanuka who handled the transaction from United Kingdom up to its completion. Hence, they would be the ones answerable. Kiwanuka yali omu ku bannannyini kampuni emanyiddwa nga Lakeview Properties eyagula ettaka erifuuse kagiiko nattabula okuva ku musajja amanyikiddwa nga kwemalaamala kintu. Kiwanuka yalinako ettaka eriweza yiika nnyanga liri ku bubwe Wasajja lye yeewuunya engeri gye yalifunamu. Ben Kiwanuka's title says that he became the registered proprietor on 25th November 1968. But remember that Ben Kiwanuka and Lakeview Properties received land on the same day, 25th November 1968. Kigambibwa nti kampuni eno yeewola ebbanja lya mitwalo 10 okuva mu banka emu era n'esingayo ettaka lino kyokka ebbanja ne ligiremerera ekyawaliriza banka okuliguza Dr. Muhammad Buwule Kasasa. Kasasa naye yalabikako mu kakiiko era abakatuulako ne bamukunya okwagala okumukamulamu buli katuuyo. How did you come to acquire land in Mutungo? A gentleman called Ssaabalamuzi Lawrence, whom I knew as a prominent lawyer and a former minister in the DP government. He came to me and said, "Doctor, we have a problem. We have had a loan with the bank. It's now about 6 years. But we have not been able to pay the loan. And the bank is threatening to sell the land on auction. Can you help?" Mutabani w'omugenzi Benedicto Kiwanuka era nga ye musikawe Morris Kagimu Kiwanuka naye olwaleero talutumiddwa mwana okujja okubaako by'atangaaza akakiiko. Kyokka ono atuuse aliko n'obuswandi olw'ebigambo omulangira David Wasajja bye yayogera ku kitaawe. Kagimu amusabye aveeyo abimenyewo n'okwetonda yeetonde. Naye kati ye Wasajja okusiima ye bino byakoze okuyita taata omubbi ng'ate ssente ezo zaali za kuyamba Ssekabaka Muteesa. Wasajja ateeka okwetonda ekintu kino kye yakola. Muzeeyi baali bamumanyi, ensi yonna emumanyi, muntu muteefu, muntu wa mazima, talimu bubbi n'akatono. Kagimu kino naye akiwanuuza ku bujulizi bwazze nabwo mu kakiiko ng'alaga nga kitaawe bwe yagula ettaka lino mu bwesimbu nga yali tasobola kwetaba mu bintu bya kiyaaye olw'ekitiibwa kye yalina mu bantu n'ekifo kye yali atuddemu. Wasajja yategeeza akakiiko nga bwe baakola ekisoboka okunoonya omusajja ayitibwa kwemalaamala agambibwa okugula ettaka lino okuva ku Nnaalinnya Victoria Mpologoma eyali mwannyina wa Muteesa wabula kyazuulwa nti ono tabanga nayo. Kagimu ategeezezza nti Muteesa yali akimanyi bulungi nti kyali kyabulabe President Milton Obote eyali amusindise mu buwaŋŋanguse okuwulira nti wali abakolagana naye okumuwa ensimbi nga ensonga lwaki kyandibanga omuntu ayitibwa kwemalaamala yatondebwawo olwo Nnaalinnya Mpologoma asobole okutunda ettaka lina awatali Obote kuteebereza. Obote okuwulira nti taata yagula ettaka ku Ssekabaka Muteesa butere, that was treason. Owulidde kaakati n'olwekyo ekyo kanso kyayogera nti kwemalaamala kintu baamuteekawo okukwekako ekyo siyinza kukigaana. Ono agamba tekyewuunyisa nti mu mwaka ettaka lwe lyatundwa Obote yasiba Nnaalinnya Mpologoma ne Ben Kiwanuka yennyini kubanga mutabani we alumiriza nti emitwalo 9 egyava mu ttaka lino ye kennyini ye yazimutwalira e Bungereza gye yali. Kagimu agamba nti omuntu omukyamu yekka ali ku ttaka lino ye Muhammad Buwule Kasasa kubanga talinaayo bujulizi bwa ssimba kwe yeekutte kumatiza kakiiko nti ettaka lirye. Ekituufu kiri nti Ssekabaka yatunda
ettaka yalitunda bano baganya okikkiriza era ngenda mu kooti nga okuwaaba nze siwaabira Wasajja mpaabira Dokita Kasasa bwa Dokita Kasasa ettaka yalifuna mu bukyamu waliwo obukyamu yalifuna mu bukyamu Ssebalu yali atunda ettaka eryo ba administrators ba shareholders abasinga bali bafudde kati Ssebalu n'atunda ettaka eryo n'agirambo bamuwadde obuyinza atunde ajjawo company terina assets ate ogamba nti company terina assets ate nga ettaka weerero ogamba nti liri mu banka. Embeera eyasinga okuvaako akanyamberege ye Kasasa okwagala okuguza gavumenti ettaka lino ng'ate kuliko n'abasenze nga yali yasasulwako n'obuwumbi obusukka mu 2 ng'abadde alindirira obuwumbi obulala 7 obwasigalayo Wasajja ne Kagimu Kiwanuka. Solomon Kaweesa, NTV Akawungeezi.